Omukulu yo kulikayo eggulo twavaayo bannange temukulisaayo nze nzekka andi gwe yatuwadde olugero lwabadde eggulo era saalubaddemu nzekka twabadde abantu bangi nnyo yamaanyi namutuuka eggulo oluyimba do twaluwulidde oluno lwe lugendo lwange gulu kano ke kayimba kange gulu wulira kabozi kange mwana kansubire bakawulidde abantu atanakawulira Febusi Music YouTube akabozi ko twakawulidde naye twabagambirawo nti ekintu kyemuyingidde nga kigenda bbaamu enkokola wuyo wavudde nozikaabamu sinafunayo ku nkokola saafunyayo ku nkokola kati sooka otukoze part 1 twagiwulire kati part 2 gye twali tulinze kati ffe tugisikimye exclusive part 2 gye musitimye yeetaagamu akasente kangi naye mpozi kyenyinza obbabbirako saabagambye wali eri mu kufuluma kyali kitya saabagambye nabbagamba fumita emboozi kuba ffe okugenda twakozesa mafuta gaffe na buli kimu saabagambye oba yatuwaayo transport oba teyatuwa ate obukadde ebibiri betuwulira obwafuluma ebyo sibimanyi ebyo nange mbiraba ku TV zammwe kyekyanzijeyo okukola oluyimba ndi ku TV nange ndaba abantu boogera ku miliyoni zino boogera ku miliyoni zino nze ng'ate nzijukirayo kabakko mu mpale empanvu mpozi ne chips zetwalya bwakyoli ini mpozi ne kasigala kajjeno kati mwe kyabayisa batya nga jeno mwanirize ensonga zammwe yali kasigala was that disrespect sijja kitwala bwe kityo kuba nali nakiwulirako mbuki mbwera akabeerako gamubeerako 24/7 yes ogenze waliwo abaali bansinga obukulu era mu bitiibwa byabwe tebalina kye bakyogerako yamaani baani be baafukamiza nga muli oggulo tewali gwe baafukamiza tewali gwe baafukamiza batugamba nti nno waliwo mwatuuka ne muvunnama nga wuma ebasinzizza amaanyi bafukamiza kankubuulire ekyasooka twagendayo nga Music Superstar Association era ekyali kikola amakulu wali nga buli omu kyayogerako basita bakoze eki bazze baagala ki sente ekya sente mwabakiteekawo mwali mwagala ki nga bwe nagambye mu kayimba mbu muffe era mulimu abalina intention ezaabwe ngabaani for example ngenda bakubwamu mu party tusunireko kozibo baali bangi tusunireko ko gwekyomanyi twagenda abantu bangi naye nga bambi abamu bagenze kuba tetwafuna meeting nga oba kinoomu twafuna meeting ng'abantu abawamu mu association kati mu kugenda ndowooza abamu balina intention zizaabwe naye ne tutuula mu meeting nga association ngenda okulaba ate meeting ya association ngenda okubikkula amaaso nga ndaba ragadi ne baŋŋamba akiikiridde kali kyofulamu ngenda okulaba ndaba Mifiina Masanyalaze emabega wa Sindi ngenda okulaba ndaba Big Eye ndaba King Michael ne ŋŋamba simanya ndaba bulungi okutunula ku mabbali eno ate Jofule Lutaaya naye waali Jofule Lutaaya bambi si Jofule Lutaaya bamuyita Ronald Mayinja owa muzeeyi akalulu Ronald Mayinja nga naye yakubye kati ye ng'akiikiridde baani abo sinali saakitegeera kwe kubinyumya bye nalabayo baani abasigala mu kati eggulu kozi tulinayo akati k'omuyembe abatakiikiridde abatakiikiridde kutuuka kati tunataddemu bannamawulire nabo abeebuubye eggulu bannamawulire bano mubalabira wano naye tebava ggwa tuffe tubijja ku maati banange nga tugenda eggulu ku geeti nali mmanyi abayimbi tebakeera naye abantu beeyiwa ku geeti enkeera mwasimbula sawa nga mmeka okuva eno ndowooza twasimbulanga ku makya oba misanaawo kuba lwali lwakutaano ne tutuuka eri nga obudde bugenze meeting nga yankya twebakanga bwe nkugambye makyoli ini enkeera nga lwe lunaku lwa meeting abantu ne beeyiwa ku geeti lisiti n'efuluma ne bagamba bebaagalako abakiikiridde ebibiina abalala ne balindira mu woteeri naye nga tewaaliwo kavuyo yekyanga mpozi waliwo akavuyo akagwawaawo nga tufulumaawo nga meeting ewedde kali mu paati kali kangabana ya nsimbi ki tebatuwa nsimbi just yabawaayo amafuta oba si mafuta ategana amafuta agafuluma zaali miliyoni 2 awo something nga bali abantu 26 ebinumya omuntu buli omu alina muwendo gwe ate ekinnumya abanyumya emboozi be bataaliyo anti kye twagala okumanya kati nze kyensaba bannanga abantu babe bagumiikiriza ndeete paati tu
leka bakonda byawanise naye ayinayo paati ki paati tu era byonna asuwa muyango n'abiwulira muyakabako bakabako kyanasirikira nze nja kukola ki nja kukyasanguza kubanza ekyankozesezza oluyimba saalabayo kyakukweka eri teri kyakukukuta eri lwaki tuva eri ne tusirika fefe mu luyimba olina we wakonerako Genombu yasasula e-concert mwe ne mumugamba nti abo babbi booziwa n'agamba ye tatyaloosi kyali kitya yatugamba yasponsoringa yayita mu UNCC ne basponsoringa e-concert nga Operation Wealth Creation batuyambe tumaze ebbanga eddene nga tetukola ngo batuweeyo kasente tugende tuyimbe ne tumugamba olabika wali oleese omulamu omuki omulundi wayo kasente buli muyimbi gyali nga teyetaaga kujja ggulu ekitegeera naye tumugamba booziwa ate batuyisaawo buki buyisa n'atugamba sente ze yateeka ze oba budget oba yali ya $3 kati $3 nga kisooka kuyamba muyimbi naye omuyimbi bagenda muyiteera bamuweeyo $1 balansi yenna bakole ki bamulye naye era byonna yabiwulira n'agamba ye tatya loosi katolo nga ye agenda kukola solution kyokubayamba oba ya insisting nti nammwe musigale kubivulu muyimbe solution eri mu party tu fefe byamo byesigaliza andi ye party tu ekibalese wano party wano era mbagala wano ku party tu kati mugenda otuuka eggulu ekibiina kya Wuma kinafuye ekya Superstars Association nga babagamba mwena muddeyo ate mwegatte mu Wuma cause Wuma yeli recognized mbozi olabika gyonyumya yali ya trip yaffe nze ku trip yaffe ebyo saabirabawo cause Big Eye yavudde n'awanda nono n'agamba nti no just a pressure group tekibiina kyammwe tekiri recognize mwena mwina beera under Wuma cause Wuma yinotwala abayimbi ffe tulina ensonga zaffe lwaki tetuli mu Wuma ate tetulina buzibu na Wuma olw'eggwanga liyina freedom of association omu akkirizibwa okwassociatinga ne baassociatinga nabo tekuba musango abali eno bakiyige n'abali eri bakole ki bakiyige Big Eye akiyige mbu ffenna tetulina kukola ki kuba wamu ekisooka Wuma erina abayimbi nga 3,000 ffe basuperstar tuli bameka mu ggwanga kati Wuma ejja tandika okubala ebizibu by'abayimbi b'ab'3,000 nga mulimu abatalina kawunga bagende babaleetera akawunga ate nze superstar ekizibu kyange si kawunga kati kitegeeza bagenda kungatta mu baana 3,000 bagambe Wuma yatuwadde akaki akawunga kwe kukolamu ekyaffe naffe ne associatinga nga ffe basuperstar bali united naffe ebizibu byaffe binene nnyo naye tetugamba mbu Wuma erina obuzibu buli omu alina freedom of association fefe awo wennyini mu luyimba era wagambye nti Geno yagamba yabakolera oba bwebajja mbu eberenga wolaba Hollywood era nakyo wakisabudde n'ogamba beebuuza ku baani era kye twali tubuuza mu meeting kubaffe okugendayo nga Superstar Association okutwala eyo meeting nga kye twagala nga tulaba mbu Geno ali mu kumiitinga n'abantu bangi okutereeza industry yaffe naye ate ffe abayimbi takola ki nga tatumiitinga okitegeera ne tugamba kati bagenda zimbawo ebintu nga tebeebuuzizza ku ffe ba shareholder ba stakeholder era tugenda otutuukayo ng'ebintu ebimu byayita dda ekyo ekizimbe kyowulira wano Music Stop Center tebali mutuzimbira mbu wagenda kubeerayo ebintu bingi nnyo naye ng'ate ku ekyo ffe tetulinaako bwongo ate ffe be bakikolera okitegeera kati meeting yaliwo olwo ku kya copyright ye yayogerawo ki nga bba abali mu gavumenti ku kya copyright yatugamba system yali yayonooneka naye bagiriko mbu bagenda gitereeza mbu bakyusa ne UPRS abaali bagitwala biki ate ebya Yugatuni tetwabyogerako ebya Uganda ate nga nawe kigambibwa biveeyo oyo omukulu nze kolwo tetwabyogerako kati tudde ku nsonga z'omukati eggulu liri pazo ng'alwalawo oba yalwala because mumulese mukati banange mutemwagala kuwulira paati twanti etandika bweti paati tomanyi bwetandika meeting esooka ewedde fefe ali ku nniya enkaayana zitandisa abamu bajjeyo amajambiya ku bijambiya omanye yakijjayo neyasikayo biki mu paati tu fefe busiwo
tulabanga mwali eggulu bayawulamu abaana n'ebyana abamu ne basigala nayo baani abaali ebyana baani abaali abaana nga muli eggulu sikitegedde ekyo ebyana n'abaana waliwo baleka mu kati waliwo abaatuuka ewajje waliwo ne baleka mu compound ewajje nkugambye ekyawulisa abantu wabweru wa geeti yali commotion nga bwe nkugambye mbu nali mmanya abayimbi bazuukuka leeti naye olunaku olwo abantu bakola ki bakeera ku geeti kati commotion yali mungi nnyo ne bagamba bannange mukkirize abamu babakiikirire mulindireeko wano ne musumulula endongo eggulu Chameleon olwo excitement ne mukola ekivvulu eggulu ekivvulu sikimanyiiko gwe yali gwanyumiza emboozi eggulu ojja zinyumya anti ogambye abantu tebabyogera abantu tebabyogera kati gwe weeyamye mwabali kukumpa paati tu ate gye njagala obbawa kale mundeke mbawe paati tu balange mugumiikirize ensonga enene eri ku bafaani bagamba nti nno ffeffe bamumye ssente kwe kusalawo nti nno abaabye nze nali mmanja mwagenda nga mugize kimaka ssente sibanjangayo 10 ng'obanja z'otaddemu ezikututte ezintutte ezantwala bantwalako na butwazi kati nali sibanjayo wadde n'ekikumi mugambye we twava emmotoka yange saagenda nayo nabuukiremu coordinator Sylvia Woli ng'abakubira akasimu Sylvia Woli coordinator wa operational recreation ng'akuba musiimbuddeko ffe katwesogga eggaali akubira ani takubira ffeeffe takubira palaso takubira ani akubira Superstar Association enamba ya Superstar Association yeriwa anti wabeerawo coordinator wa Superstar Association kitegeeza yakubira bafanasi nono naye ono assistant kitegeeza yakumwe bakubira mukama wange naayisa obubaka naforwarding eri kibiina nekigamba bannange akasimu kazze mukutuusa eggulu Kampala kyo kitabuse ba superstars babayisa abasabirizi gwe okyogerako ki siina kyakukyogerako kuba buli omu akkirizibwa okuba n'endowooza ye nange nyiza okutunuulirawo neŋŋamba musajja gw'oli mugagga nnyo baaba naye bandowooza yange kati buli omu wakkirizibwa okuba n'endowooza ye paka ng'ategedde kyali yagala okutegeera ate bw'aba tayagala kutegeera era nalyo ddembe eri abantu batandise baluma nti gye mwali mukuba ate kati gye mugenza osabiriza full figure yagamba nti mwalimu mujja ku mugaati ate mugyegerako balinde mu paati tu oba kati tusuubire ki mu paati tu byonna birinde obusungu obujjawo kubanga oyabya bayimbi banno n'emboozi eziri siina gwenjabya just ndaba siina kyama kyenkweka awo tewali kyama na kimu lwaki mba nsirika ate jjukira yenze ffeffe busiwo nkuweerawo eŋŋoma bwennyumira ara soko tuweerewo baweerewo tuweerewo bano bazze banonye mawulire naye ate be bampa amawulire kati nga tumaliriza ensonga ya Ragadi ne Kamili okuba nga beenoonya nga muvudde mu meeting eggulu ng'ani abeenoonya Ragadi ne Kamili bano bazze banoonya mawulire naye ate kati be bampa amawulire badde njagala paati tu bagisuubire era njikubire eddala n'abawagizi baginyumire thank you